kubanga Mr. Museven tasobola kukkiriza bajje batemeteme Kampala ebena babaka nga 3 embalala bakendeeza babaka kubanga munyeyo jabbira akalulu jakwata abantu abenjawulo naweze namba mu Palament. So ekyo kirowoozo yakirese mutima mulungi era bannayuganda bali bagadde okyaniriza n'ekinakola weno mulungi tukwaniriza akyagenda maaso n'okubanga tugoberera ku mukutu gw'ensonga DNC Daily News Channel nga ne sabbiiti eno Palament y'eggwanga lyattu Uganda yagenze maaso n'okubanga yeefuga amawulire olw'ensonga amawulire mangi agabaddeyo kuli n'eryo eri ababaka ba Palament abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubanga wiiki yonna bagimazeeko nga beekandagga nga bafuluma Palament kusa ne wiiki eri eyaggwa nga beemulugunya ku gavumenti engeri gyekwatamu abantu oba engeri gyeyisa mu bannayuganda ng'awamu n'ekyo bangi bakwatiddwa bali mu makomera tebagenda mu maaso n'okubanga baleetebwa mu mbuga z'amateeka okuwozesebwa bwe kiba nti waliwo emisango egigenda mu maaso n'okubavunaanibwa. Bano ababaka ba Palament abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bagenda mu maaso n'okwekandagga n'okukanda Palament oba n'okukanda gavumenti n'okutwaliza wamu okulaba nga baleeta alipoota ezikwata ku bantu bano ababula okuli John Bosco Kibalama kussa n'abalala bangi. Wabula sabbiiti egenze okuggwako ng'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agenze mu maaso n'okusoma lisiti y'abo abantu abatalabikako oba abatalabwako famire zaabwe abagenda mu kubanga babanjibwa wabula gavumenti ne yeesulubabba okubaako kyeyogera ku nsonga z'abantu bano. On more than one occasion, Right Honourable Speaker, I have tabled to this Honourable House a list of Ugandans missing over the last 2 to 4 years. These persons were picked from their workplaces and homes by state security agencies. Detailed accounts of their arrest and eventual disappearance have been provided by families and friends to whoever cared to listen. Only the state can account for their whereabouts. Right Honourable Speaker, is Parliament so frightened, complicit, or disinterested in demanding the government to prioritize human rights guarantees before anything else for the sake of building a durable human rights record and entrenching the rule of law? Did the Parliament buy into the most flimsy and derogatory reasoning of government and its agencies that the addresses and next of kin of the missing persons are not known? But, Honourable Speaker, for the benefit of those who might, for one reason or another, missed out on the record of missing persons, for whom the government has ignored accountability and justice, the following Ugandans matter: Moses Mbabazi, Dennis Zimola, Shafiki Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kiria, John Damulira, Michael Semudu, Muhammad Kanata, John Bosco Kibalama, who was last seen by the Prime Minister, Vincent Nalumoso, Yuda Sempija, Musisi Mbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, Godfrey Kisembo, George Kasumba, and Joseph Baguma. Honourable Speaker, those are missing Ugandans, and the record has been ascertained by the Human Rights Commission, and the Parliament must, as of necessity and duty, be interested. Honourable Speaker, the victimization and targeted murder of Muslims become fashionable in Uganda, Honourable Speaker, today. For any attack or murder committed, for the state targets Muslims, whom they then indiscriminately kill or imprison without trial. For instance, following the twin bombings of Kampala on 16th of November 2021, Iwan Musa Mudasil alias Mose was shot dead at Wai Sekawempe Division. Wabula ng'oggyeko eggulire eri waliwo n'amawulire amalala agagenze mu maaso n'okujja mu Paalamenti nga waliwo omubaka omukyala ayitibwa Naomi Kawasharira ayina ekirowoozo kyayagala okuleeta mu Paalamenti bakikubaganyeeko ebirowoozo ky'ekyokukendeeza ku babaka ba Paalamenti oba ku muwendo gwabwe ogusukkiridde ng'ababaka ba Paalamenti bagenda mu maaso n'okuba nga basukka mu 500. Kati ng'omukyala ono ayagala kuleeta kiteeso mu Paalamenti kikubaganyizibweko ebirowoozo okulaba ng'ababaka ba Paalamenti tebasukka 300 oba n'obutawera bakendezebweko ng'ekiteeso kino kisuubirwa okusembebwa omubaka Sam Omala.
Obulanga bamanyi DNC Daily News Channel olunaku olwaleero egenze mu maaso n'okunoonyako abantu ab'enjawulo okulaba obanga balina kye boogera ku nsonga y'okuleeta ekiteeso kino okulaba ng'omuwendo gw'ababaka gutoolebwako mu Palament. Tuleese omubaka mu Palament era minisita ow'ekisiikirize ow'ensonga z'omunda mu ggwanga munnamateeka nno omugundiivu bamuyita Abdallah Kiwanuka Mulima Mayoni. Ono omubaka mu Palament ava mu bitundu eyo eby'emikono agenda mu maaso n'okubanga agamba ekintu kino omuwendo gukendeezebweko Palament egende mu maaso n'okubanga esalibwako omuwendo wabula aliko obukwakkulizo obwagenze mu maaso n'okuwa Osaana omukiise ku lukiiko lwa KCCA oba muyite road councillor ng'ava mu bitundu by'ennankula by'e Mengo Kasubi Osaana ebitundu ebiriraanyewo Mr James Mubiru bagenze mu maaso n'okuwagira ekyokubanga omuwendo gw'ababaka mu Palament gukendeezebwa kino kikendeeze ku nsimbi y'omusolo egenda mu maaso n'okubanga ettokomoka. Njiwagira okubeera nga saizi ya Palament ekendeera naye nga tetunnatuukaawo tulina okukola obwenkanya buli awasaana okubeera disitulikiti eteekebwewo kubanga tuba tugamba nti awawuza emitwalo 10 ebeere disitulikiti waliwo constituencies zetumanyi nti zaafuuka dda okubeera disitulikiti. Lwaki nkyogera bwe ntyo nti ebitundu ebifune effective representation kubanga okufuna qualification ya district okusooka mu byonna abalonzi abaliwo bali bameka oba abantu abaliwo bali bameka nti bali emitwalo 10 kati bwe tubalanga waliwo abantu emitwalo 10 obeerewo district oba tukizzeeyo tugambe nti buli awali abantu emitwalo 2 oba 3 wabeera ki district endala zonna watawera emitwalo 3 zimaajingibwe wadde obutundu gunene gutya gubeere nga bulina abantu bameka. Ekyengenderera mu ekyo nti ojja kusanga constituency ng'eya Medadi Sseggona ng'erimu abantu emitwalo 30 negwe ogibaze constituency emu oba Wakisunga district erina obukadde 4 obw'abantu ng'ogambe nti naye egenda kubeera n'abakiise bameka 2 n'oli alina abantu emitwalo 10 nayo giyite district era ebeere n'abakiise bameka. So nga tetunnagenda mu ebyo tusooke tuddemu twetegereze zo district zajjawo zitya era zonna zituukiriza obukwakkulizo obwo tusooke tusetinga standard ya district ebeera efaanana etya. District erina okubeera nga n'abantu 50 awatawera 50 nga tuddamu tuzigatta bwe tulaba nti 50 gaweze nga tutemawo district 50 gaweze bulijjo okufuna kye bayita effective representation na bwe kityo awo nja kuwagira bulungi ekyababaka okubakendeeza nga tumanyi nti kigenda kubeera uniform everywhere. Ekitali ekyo buli mwaka kati tutemaako ababaka ne tusigaza ababaka 2 kitegeeza tusobola okuzimba amalwaliro 10 buli mwaka. So ekyokubanga tusalako ababaka ekyo ekirowoozo kikulu nnyo naye tugenda kikola tutya tuba tugamba nti buli mubaka akiikirira abantu emitwalo 10 nze road councillor nga nze James Mubiru ntwala emiruka 3 ntwala Nankulabye ntwala Lungujja ntwala Namende Bakuli nkiikira abantu emitwalo 10 n'eki bw'ogenda Kasubi erimu emitwalo 21 bw'ogenda e Lubya erimu emitwalo 3 kati kitegeeza Lubya ino bano mubaka waayo Kasubi ino bano mubaka waayo nze nange mbanga mubaka Lubaga North yokka wogenda Lubaga South kyekimu kati ojja kusanga nga Kampala baagiseera ababaka kati wogenda emitoma eyo mu Mbalala eyo mu Western osanga mubaka ng'akiikira abantu 20,000 abantu 20,000 wano mu Kampala L63 ababakiikirira kitegeeza ki kino ekintu kisobola okukola naye nga si ku ligimu ya Mr Museveni kubanga Mr Museveni tasobola kukkiriza bajje batemeteme Kampala ebe n'ababaka nga 3 Embalala bakendeeza ababaka kubanga amanyiyo jabbira akalulu gyakwata abantu ab'enjawulo naweze ennamba mu Palament. So ekyo kirowoozo ekirese mu mutima mulungi era bannayuganda bali bagadde okyaniriza naye kinaakola kubanga tosobola kubanga ogamba nti mitwalo 10 ekitegeeza nti kati emitwalo 10 bw'onaagenda mu Western ogenda kwesanga nga Mbalala ogenda kukyeba ababaka nga 3 babana ekyo ekintu kyalibadde kitukola nnyo ono mu Central kubanga fe abasinga abantu abangi
naye ate ffe be baseera ababaka. Bano tebakomye okubagenze maaso n'okubanga bagamba nti ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agende maaso n'okusalwako ensimbi ezigenda maaso n'okumusaasaanyizibwako buli lunaku ezigenda eyo mu buwumbi obubiri nti zigende maaso n'okubanga zikendeezebwako kubanga eggwanga lyattu Uganda nga terinnatuuka ku mutendera ogwo ogw'okugenda maaso n'okubanga ludispendinga obuwumbi bubiri ku mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Bikola kubanga budget waffe ebeerimu almost tuli mu 50 trillion. Kati budget waffe ebeerimu 40 trillion and above. Kitegeeza tuba tusaze ku political wing ne tuba nti kati tukendeeza ababaka. Ne tugenda tukaba Mr. Museven tumusale ssente. Engoye azambalire mwezi gumu. Okutambula alekera okumulwa katambula kwa n'ebyokutambula tulaba impact yabyo. Ne tugenda ku bino ebitongole ebyenjawulo KCCA netuba nti executive director amala tetwetaaga RCC tetwetaaga baminister. Netuba nti ne directorate mu KCCA twetaaga 5 zokka ne bazigattagatta awo ezifaanagana. Kubanga ogenda mu health ogigata ne education, engineering n'ogigatta ne physical planning. Kwagamba bwe tutyo. Naye ojja kwesanganga bino byonna biringanga byoya tokya byoya byankoko. Bino bye twogera bigenda kukoma mu kkubo. Nebe biroozo bibadde tebigenda kukola naye nga ate singa tuba biba bikoze ne babiteeka mu nkola Museveni tumusala ssente tuga Museveni obadde omala bilioni 2 tugenda kuwa milioni 10. Okitegeera tuwetaaga motoka zino zonna wetaaga motoka nnya ezigenda okutambulirako mu Africa. Mr. Museveni yakyasinza security, you can imagine. One, abantu bafune effective representation. Ekyokubiri ne ssente zakutekwa twekendeezezza tutya. Of course Parliament si esinga okukendeeza okusaasanya ssente. Si esinga okusaasanya ssente, ekyo nakyo mulina okukimanya. Mwami Museveni ne government ne State House bibamu ku bantu abatono nnyo abasinga okusaasanya ssente. Buli lunaku asaasanya obuwumbi 2. Buli lunaku oluyita n'olwaleero asaasanyiza 2 n'ejjo yasaasanya 2. Bebasinga so nga bwe tugamba nti downsizing representation ey'abamemba ba Parliament. Nti tugenda kikola tutya. One tukyetaagamu obwenkanya. Nti buli district weziri nti ye eno district erina abantu bameka. Nti erina emiruka emeka, erina sub counties meka. Oba buli district egenda kubeeramu ne sub counties meka. Era balina okubeera nga balimu abantu bameka. Ekyo tulina bakikkanya bino byonna tumala budde. Nti bamemba ba Parliament tuli bangi tebateesa. Which is true. Era bingi nnyo bye twagala n'ebirala tubirivisitinge. Nibazibeera qualifications na tuzivisitinge. Ebikwatagana ku representation tumemba Parliament kati tukyasobola kugamba nti nno senior 6 emala. Tugambe nti olina okubeera ng'olina obukugu somewhere. Kye tukwebaza kiri kimu DNC Daily News Channel okubanga ogenda maaso n'okugyekuumirako, genda maaso n'okubanga osubscribinga ku channel yaffe. Tugende maaso n'okubanga twettanira naffe okubanga tukutuusaako amawulire agafudde mu ggwanga lyattu Uganda nga tuteekamu amaanyi okulaba nga tukutuusaako okumanya n'okubanga otambulira wamu n'okumanya DNC Daily News Channel. Subscribinga, likinga page yaffe, ogende maaso n'okubanga osharinga ne munno agende maaso n'okubanga ng'atambulira wamu n'okumanya DNC Daily News Channel. Right, Honorable Speaker, the leader of opposition, like I said earlier, has always been with us, and we are always in touch. By the way, I'm very close to the leader of opposition. Very close. If you didn't know, we have been having reports, myself and him, from police, now Human Rights Commission. He's aware. By the way, he might even be aware where Kibarama is than me. Point of order? Which point of order? Honorable Speaker, is it in order for the leader of opposition to continue insisting that the leader of government business, me, I have Kibarama when in actual sense he knows I'm not an arresting officer? Is in order? Now, honorable colleagues, but there is a point of order raised. Honorable colleagues, I think we are going to lose focus of the major issue. Now, I remember
when we had that meeting, because Honorable Rope, you would make it easy. The government side is saying